Yes, Faridah TV ojimbandiza kadde kano mwasuze mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kadi mwasibya mutya bagita Faridah TV abali Bahrain batumedeko abasinze Qatar abasinze Saudi Arabia abasinze mu ggwanga lya Bahrain abasinze mu ggwanga lya Oman tumanya kubanga mu followinga comment section weli abakabuntira mu comment section ate sikalinga on followinga mwenambe baza Iramba kama timuli big nnyo kubanga mujje kumira kono updates simba nazo buli sawa updates eziba zitambula ku basitebo waffe abenjawulo munfollowinga ne ku Faridah News ne YouTube channel ne mugi supporting bagita Faridah News eno bwenteekayo nedi nayo nga nteekayo munange agatambula esawa zino mawulire ga Faridah Nakazibwe jjukira yaresigninze okuva ku NTV Uganda ku national media gyabadde akola ku NTV yabadde akola program zibadde bbiri mwasuze mutya kusa n'okusoma amawulire ag'ekawungeezi ebitambula essaawa zino biraga temunange Nabatanzi yayinza okukola ki yayinza okudda mu kifo kye yayinza okumukola ki okumusikira yayinza okudda mu kifo kye sijja kyogera nga kyakusikira kale kankyogere bwento Nabatanzi alabikanga yagenda okudda mu kifo kyani kya Faridah Nakazibwe ikemawuli agatambula kubanga NTV ekyabulidde omuntu ayinza okukola ki ayinza okubanga kugamba afitinga mu kifo kyani kya Nakazibwe bageza kubanga bateekamu lofikalibala kiraga nti ayinza obutakola ki ayinza obutafitinga mukko era mu bunyanga Nabatanzi akoze ki agiddwayo ku BBS telefine omanyi national media ne next media kampuni nzibu nnyo mu kutwala abakozi abala okubajja ku TV babajjako batya tewali amanyi nga bakambwe mu kugamba mukola ki mu kujja abakozi abala ku TV ag'enjawulo si bangu era mu bunyanga Nabatanzi agiddwa ku BBS telefine ng'atasobola okubanga akola ku NTV oba ku Spark TV temwewuunya kubanga gatambula galaga nti yayinza okudda mu kifo kyani ekya Faridah Nakazibwe agatambula galaga nti munanga ali lubuto era nga kikyamuwaliza okubanga akuyitinga akola ku NTV oba okubanga alekera okola ki okola ku NTV kyosobola okuyita quitting yakwitinze okuva ku NTV essaawa eno era ng'essaawa wenjogera munaye Nakazibwe ali Masaka abasinga bagamba nti yagenze Masaka kukola ki kunywa ku ddagala nti olubuto lukyali luto ate nga bamanyi social media naawe bye bitambula essaawa zino naye nga temwewuunyanga Nabatanzi akoze ki agenze ku BBS telefine batumideko abali Canada abali Saudi Arabia abali South Africa abali mu ggwanga erya America abali Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman abali Belgium mwena batumideko abali Turkey comments nza bali kubanga mu followinga Faridah TV Faridah News naye mu following updates mujja kuba muzifuna buli lunaku olukyambana y'amawulire gaba gatambula buli lunaku olukyambana ekyo noka kimu kyokka ku subscribing ate onyegene kali zi following zonna Faridah TV kosa ne Faridah News bamuyita mukyala Nabatanzi akosa ne Faridah Nakazibwe munange temukyewuunya Nabatanzi ng'atandise okubanga akola ki akola ku NTV oba Spark TV ku TV ezimu ezo eza national media ejjukira NBS nesanyuka bayita ba next media bali kati bana ba Spark TV NTV Dembe FM ba national media musubscribing baye bulungi